musiru. You're a very stupid person. Kubanga newe tukitwala nti kituufu. Bruno K mismanaged your funds katukigeze nti kituufu. Oscar Mbakuba gwe sandi yogedde. Nandi gumye n'ekyo kitono kye nnina. N'ensigaza public sympathy. Naye wejjeeko sympathy olw'okwagala okubeera very good. Ng'era abayimbi we mubeera. Omuntu yakakuyamba n'ennaku 3 tezinnawera. Ng'ovaayo nti siranyi sente yampaddeko mitwalo 2 gwe bogus. Endabika yo tosaana nakukwata ku mitwalo 5. That's why those yakuwadde emitwalo 2 nze ne bampa emitwalo 2 nga kuwe gwe Oscar mba nkuwako buli lunaku nusu 5 because okyalabika buwalagi bwa wansi tonnayiga weerabidde bwe basenya amannyo yenna okola interview obwongo bwo bulinga obuli mu 1960 n'ebyoyogera tebikwatagana biri bogus. Kati kankubuulire ekyasinze okukola obubi. Olaba bwe wayogedde ng'ate Bruno K afiiriddwe omukyala. Kati teri muntu yenna aliddamu kusabira mukisa. You talked in a wrong time. Kituyita bad timing. Kati gwe Oscar weekozeko kye tuyita disservice. Emmotoka w'ogivuga otuuka n'ogikolera service. Kati gwe Oscar ate wagikozeeko disservice. Bannayuganda muyige. Ngugambye ebimu ku byannemesa Bulaaya. Butategeera muntu gw'osanze ku Bulaaya na kuwulira biki byakola ki byagamba. N'ogendera ku buntu obuli nitty-gritty simanyi alabika ankozeeko enjawulo bogus. Ne waaba nga yagenda n'asolooza ensente n'akuwako emitwalo 2. People were helping you in image of Bruno K. Pastor Kayanja ng'akuyita gwe akwagazaakyo gye ng'owunyira mu kyaki ye. Ojjo owunyanga ani agenda okutwala ku pulpit. Abantu abadde bakuyamba lwa Bruno K. Yes. Newe kibanga kituufu kyoyogerako. The timing was wrong. The sandi kyogedde. Omuntu akutwala bweru. Akukwatidde passport oli musajja mukulu to traveling ngako. Oyinza okugambirako airport nti passport yange gwe. Nga togenda nko bweru. Era omuntu omuleka nakukwatira passport. Kuba destiny yo ndala. Oscar. Kumbeera gy'obaddemu. Wobadde omaze ebbanga ki nga tokwata ku mitwalo 2. Realistically. Omuntu atuuka okusula mu kiyumba nga walina erinnya. Oscar. Wasemba ddyo okukwata ku mitwalo 2. Wasemba ddyo okwambala essuuti. Wasemba ddyo okwambala ku Air Force enjeru. Wasemba ddyo bba ku TV. Ndiga. Wasemba ddi. Wali omanyi nti oyinza okufuna Facebook page n'ofunako abantu 10,000. Mubeerenga ne empathy mu bwongo ekutegeeza nti mbadde mu kinnya. Mu mbeera Oscar mwe wabadde omusajja nga yenze guli ne wemulanga asolozezza obukadde 18. Kyobadde weetaaga kunywa ku mata, kufuna woteeka luba wali wagonda, kukoma kusula bweru, kuddamu kulowooza. Gwe tolina right erowooza ku ssente. You don't have right to money. You have mismanaged your brain on an early age. Kati sente ozaagaza ki? If you could not manage money where to get where to sleep, tokkirizibwa kukwata ku ssente. Embaata nga bagitunuzaamu akazindaalo ng'edda ku muntu akunnyuludde ng'otandika okuweyogezayogezera ng'abayimbi bwe mubeera. Kati ekyo kikwata okimanaging kifuna akayimba kamu kigenda kuno owakazindaalo kigambe nze manager namugobye. Those are the bogus people we have in society. Mu butuufu kino sikyogera nti nkyagala. Sandiyagadde muntu anzijeyo ankolereko ssente azitwale nga nina obusobozi. Naye omuntu wakukolerako ssente oba toyina gwe busobozi bwekolako ssente, kitegeeza ye yaaba ayina amaanyi. Awikiriya bantu mubawulidde nnyo. Ekyabasuula ki? Kugendanga mu State House simanyi era State House banzibye ssente era yantwalayo yanjawula mu kifo kya miliyoni 6 yampa 14.
naye nga wali osobola okwetwalawo. Nze Isima njagala nnyo ngende n'ekimala. Omuntu wabanzije wano nangamba Isima tusobola ofuna sente bwetuti newetuti awantu weewati nga tukoze bwetuti nga idiya ye netutuukayo netufuna miliyoni 10 n'amala nampaako miliyoni katugeze 4 ku 10 ngenda nago saagala kutambula nga nkyukakyuka tulwane mulabe nziruke ngenda nezo kuba idiyale nali sigenda tuuka wantu wali kati Oscar oli mujega. 1 ekisooka sente zoyogera Bruno can count for them publicly. Buli muntu ajja kubuuza suuti omanyi ya sente mmeka, eya Force olowooza ya sente mmeka, okutuusa mu bantu okukuba jiiki onootuka nga towunyanga obadde owunyanga kidoli. Okuleta ku TV golowooza amafuta biki byonna endiga ebalira kumpi kuba yamanyira kugaaya muddo because olabika emitwalo 6 yakuwana nnyingi Brunoke. Nze sisa kukwasa gwe Oscar mitwalo 2 because simanyi you can commit suicide. Oyinza ogweddala oludda okukwata ku sente, oyinza okugenda nga wemagaza boda nekkuba nemba nemitwalo 2 era Brunoke yakola yali alina okukuwako nnusu ebyebi kuba gwe kati sente balina kukuterekera nterekere. No wonder ensi ebadde yakakuyiga noddamu n'ogwa wagudde wayokyeza tukuyita kwokya ku street wayokyeza. Laba bwogenda okwogera ku Brunoke nga yafiiriddwa. Omanyi obusungu bw'oleetedde abawagizi, omanyi obusungu bw'oleetedde abawagizi. Omusajja afiiriddwa maama w'omwana we amanyiddwa muyambi, ovuddeyo olasana olowooza buli akutunuzaamu akazindala akwego akusaasira kubanga wanywa omwenge n'olema okwerabira. Tewali ayinza kukusaasira nega kino akubeerereko ssole. Tubeerera abantu ssole nga tumanyi nti mu dio state gyali mutajagala era bw'ogimugjamu tayinza giddamu. Look at Cutikaye, different person on every day. Abo betuliko si gwe eyalemwa just see you are not even suffering drugs, just alcohol yakulemesezza okutega kati ate gwe oli kiwulenge omwenge obwenge nekuku ate omuntu wanywa omwenge ebbanga eddene gumuyingira otunuli ekyo ekivubuka kyonna kyayuka omwenge newekyogera ezazika omwenge gwakikuba toyonoonera sente zo ku kivubuka ekyo. I'm telling you mu nsiiga okubala wansi ovudde wansi nga waliko waggulu n'ogwa ne baddamu ne bakupiikinga up. Never lose the opportunity. Nange Isima mmanyi okukola ezo mistake ne tukola buli kimu okulaba ng'otegeeza bafanzi nti bannange yabadde ensobi a one off. It has a big implications era oluuzinga bangi. Kati if you make mistakes like this mweno digital world abantu bayina abantu b'okuyamba n'okulaba bangi tebali ku ggwe eyalema omwenge abantu omwenge bagwenyumirizaamu kunyumirwa kugaggoola kugejja gwe gwakulema nga atonywa gwabuveera n'omaliriza ng'osula mu mwala gw'omanyiira omuntu gwe. Njagala bodaboda egende ng'ozunga egwe tulabe abantu abakuwaga okwogera abantu baba banajja ne bakuyamba emulaga era boda ejja kukutobera kubanga era abatamivu beetalaatala nnyo. Sandi yagadde ekutomere naye ejja kukutomera kubanga lulake yanzi batomanye ebitamivu kati kigenda kukunywera ku mwenge buli bakiwadde omwenge nyange lulake yanzi wabadde olowooza eyo kati bagisalira 2,000 wobadde wasaze ku layini ndiga gwomanyi ne fashion eziriko omanyi abantu bye bambala ozze wennawe ovudde eri owunya bakututte mu saluuni bakutadde mu new design nga simanyi accountability nga walemo counting okufuna wobeera n'obeera mulayi omuwala n'akubula zisewe ofeera ne bagamba abeera wa mukazi bamuwasa n'okuwasa obuwasa kwalema okumanya oli bogasi okuwasa obuwasa kwalema kati ate odde ku muntu akuyambye omanyire bannange okuyamba waliwo wekuluma n'owulira nga toliddamu yamba muntu mu butuufu ng'olina omubalira nti tukoze kino ne kino
Bruno Kesi mubbi. Bruno Kesi muvubuka alina waasiwaasi ku nsimbi. Kivubuka gwo waayiriza nze nkola ne Bruno Ke. Bino sibyogera lwaki naye wanyiizizza nnyo. Obutamanya timing na butamanya nnaku yo na gy'ovudde. Ebyo si bye boogera mu eyo time. Abo bonna abantu boolaba ku top waliwo abantu abazze babalyako okusituka. Kamiliyoni waakubuulira abantu abaakamwawula. Tabamanyi muwendo. Naye olina okuba ne big heart ne big target. Waliwo abantu kamiliyoni lonchi zaakozaawo zonna abantu bazimanyi ababadde bazitwalanga. Naye he has to keep going. Tadda abasemanyi era abantu abali mu bintu ebyo obawulira bagwa mangu. Simanyi ayombye ne manager. Simanyi ayombye ne yamuleeta. Simanyi yeefuulidde yakola ati ogenda omulaba ng'atagala ng'ava ku mulamwa. Naye abantu abasigala nga amanyi nti ffenna tukolagana ono alyako nange nendyako ne tusigeze ekitono kye tulina. Abo bamalako. Tolingiza mu sowaani ya bosi wo.